tuli ku Jjinja Kungu Wakiso district ekifo ekyogerwako ekyebyafaayo ekifo ky'abempeewo. However bannyonnyodde nti abempeewo bokka si be bajjawo n'ab'ebika ebirala. Oli wa Nnyonyi Nyange, oli wa Mmamba, producer oli waki Njovu, oli wa Njovu, oli wa Nkima, jangu osabeko. Naye baŋŋambye nti abamu bafuna obubaka, so nze mbadde ntambuddemu naye te oba ofuna obubaka kungu teri wala. Emanyi waliwo ebifo ebyogerwako abantu ne balowooza nti kungu oli yalowooza oba kungu eri side ki, kungu eri wano Wakiso district. Yes, mbadde na story gyenva okukola neŋŋamba omanyi let me pass by. Ekifo kya nkizo nnyo, ekifo kya kitiibwa. Nze nfunye experience ng'eyange ne nnambulako, however era sigendeddeeko awo, nange nva kusaba. So ebintu nga bino tugenda kuba tujja tubikola mpola mpola byebyo. So nkwaniriza ku A Talk with S Media Uganda, amaana eddoboozi na bulime Esther. So tubeera mindset change. So leero nsazeewo mbaweeyo akantu badde emekaawo nafuna plan nga njagala nzije nkyalire badde mpulira history mungi nnyo ku Jjinja Kungu, ejjinja ly'abempeewo. So today badde ntambula, I decided to pass by nenzijako ndirambuleko nga bwe mulaba. Byafaayo bingi nnyo, lirina history waalyo mungi nnyo ddala. Amayinja mangi, waliwo lino wano tugenze kusabako ebintu bingi nnyo, history mungi nnyo lwakuba sifunye history mu bujjuvu bwabo nga bwe nina okufuna history gwe mbadde neetaaga. Naye bwe bino leero ntambuddeko Kungu, akaweza kalungi nnyo. Ojja n'osabako, wabula badde nina gwe mbuuzako awo n'aŋŋamba si bampeewo bokka olwokuba twogedde nti ejjinja ly'abempeewo, wabula n'aba clans endala oba ab'ebika ebirala. Kati nga nze ndi wa Nnyonyi Nyange, osobola okuggyako wano n'ofuna emmwanyizo n'ogendayo n'osabako. Ntegeezeddwako nti abantu abasinga okujja wano abamu obubaka babufuna birooto ne bajja ne basabako wano ebintu ng'ebyo. Abantu bava ebunaayira, abazungu bajja ne bakyala ku jjinja nga lino. W'oli mwana wa wano Uganda, Kungu si wala nnyo, tuli Bombo Road. Bombo Road si wala nnyo, Wakiso district kyemmanyi. Jangu okitegeera, jangu osabeko. Ebintu bino byaffe, okitegeera, ebintu bino byaffe. So nzizeeko wano ne kaweza ne kanyumira ka environment and actually ekintu kiri masavu meerere. So nsuubira nti we naaba nfunyeyo omukisa mu maaso awo era nja kudda, kitegedde, nja kudda tunyumyemu tulabe biki ebikwata ku jjinja lino. Abaani abalina okujja ku jjinja lino, ab'enkizo waliwo abafuna ebirooto nga oli najja wano n'agamba nti nze naloota amayinja gano. Waliwo omwami aŋŋambyeko awo bano bandoota mugwa binnya biki ebyo byonna kiba connected a bit. Osobola okujjako wano n'osabako. Okujja okusaba si oba tokoze musango, nabyawo n'abakuma ebyoto. So nze nfunye experience ng'eyange ne nnambulako, however era sigendeddeeko awo, nange nva kusaba. So ebintu nga bino tugenda kuba tujja tubikola mpola mpola byebyo. Katuka producer kabaweeyo ku shots endala, kati ffe tuze tuvuga tutuuse wali ku entrance ne tuparkinga wo parkinga oba oyingira booti ku Jjinja Kungu. Waliwo wojja oli ayinza okwebuza lwaki tuli bigere, naye ebigere byange si bibi, si wekiri producer. Oli ayinza okwebuza naye wano amateeka gaawo oba oyingira wano Kungu ku jjinja ly'abempeewo olina okugyamu engatto. Kifo kya nkizo nnyo, kifo kya kitiibwa,
kifo kya nnono era abakimanyi bakola ki bakimanyi. Naye lwaki nkola ebintu bino nti njagala mbalage nti ebintu bino gye biri eryaba ddala gano gonna mayinja. Naye nze oba weewuunyiza gwe oba weegendereza mayinja gano engeri gye geepangamu gano weegati. Actually wano waliwo n'ekyoto. Yes, naye mujje tugende. Nabagambye mujje mutambule nange. Ndi kungu leero nsazeewo musawo Juli ne musawo Afat kino kye bayita grounding. Siba kiri producer? Yes! Ofunanko obudde n'olinnyako wansi. Yeah? N'olinnyako wansi n'ebigere. Okutambulirako wansi ku bigere oba tozizza musango. Oli wa mmamba. Producer oli waki? Njovu? Oli wa njovu? Oli wa nkima? Jangu osabeko. Naye bangambye nti abamu bafuna obubaka. So, nze mbadde ntambuddemu naye te oba ofuna obubaka kungu teri wala. Emanyi waliwo ebifo ebyogerwako abantu ne balowooza nti kungu oli yalowooza oba kungu eri side ki? Kungu eri wano Wakiso district. Yes, mbadde na story gyenva okukola. Nengamba omanyi, let me pass by. Ekifo kya nkizo nnyo. Ekifo kya kitiibwa. Abe balowo tasobola kgenda kubanga sina lukusa. Kyemmanyi mba nkoze, mba sikoze kituufu. Naye eri saagadde kutuukayo. Producer, ente tutuukayo tulekeyo. Olaba otya? Tulekeyo? Omutima guŋŋaanye. Omutima guŋŋaanye. Ndabye ng'ekifo kya kitiibwa nnyo kubanga nkola ki? Nga ngenda so lino ly'ejjinja ligendera ddala. Paka eri. Muganda wange. Ebintu mu Uganda mwebiri. Tuli kungu. Ku jjinja ly'ab'empeewo. Wow, it has... Yes! So... Mujja tunyumirwe ate nga wetusoma. So abantu bangi babadde ng'eyo. Njagendako ekungu. Olonsi wafuna dda n'obubaka. Obugamba jangu ekungu. N'ogaana. Katozeemu n'olaba vidiyo eno kitegeeza. It's not a mistake nti vidiyo eno okoze eki? Ogirabye. Naye nga nze we nabagamba actually lwaki nkola show zino nabagamba last time nga tuli mu African spirituality nti ngenda kuba wenfuna chance ngenda kuba nambula ku bifo nga bino. Actually ze zimu ku nsonga lwaki nakibannyonnyola nti nja kufuna chance nambulako ku bifo nga bino, ebifo eby'ennono, ebifo eby'omugaso, ebifo eby'amaanyi. Yes. So kati kino kye ndi mu kukola. So oba mpya kweno channel, please subscribe, likinga, commentinga, era sharing. So gwe guno omulyango gwingiza ekungu ku jjinja ery'ab'empeewo. Okay? So omanyi ebintu bino tubeera tubikola simply because twagala mumanye nti ebintu bino gye biri. Mbaddeko awo n'omuntu omu n'abaako byatunyumiza nti abazungu bajja ne bakola bakiyita mountain climbing ne balinnya ku jjinja paka eri waggulu. So kati g'oli awo ebifo bikuli wano ku nnyindo tozze biraba. Abantu bava bunaayiro biraba. Oza lwaki bajja obbiraba. So once in a while nja kukolangayo akantu bwe kati nzije nange nambule ate mbawe content. Okay? Naye nga tuli kungu ku jjinja ly'ab'empeewo, tuli mu Wakiso district. Tulambule.